omusango gwa Dr. Kizza Besigye gulabika gugenda kwanika bingi era bwe mutaweerwa muyinza okulaba abamu nga ssente ze baalya zibakaayiridde era oludda oluvunaanibwa nga lukulemberwamu balooya, ttiimu y'abalooya ekulemberwamu Martha Karua bakyalemeddeko nga bagamba nti abajulizi bonna balina okwanjulwa. So nga ate sayidi ya gavumenti egamba nti waliwo omujulizi mbu omu atayagala mbu feesi ye kulabika, butayagala ye kuvaayo naye ate mbu mujulizi. Bo bano bagamba nedda bonna bajjaawo mu lwatu tubalabe boogere nga tubalaba. Kati nno wano weewali embeera enzibu era Dr. Kizza Besigye yabadde ategeezezza nti ayinza okugaana okudda mu kkooti olw'engeri gye bayisaamu balooya be. Ttiimu y'abalooya be bagiyisa bulala nnyo, bye basaba tebabibawa, kwegamba bo baagala babeere nga bazinira ku ntoli ey'oludda olwabi. Kakati nga tuvuddeyo eyo tutunuulire nnyo ensonga ya ani oyo atayagala kubeera ng'ayasanguzibwa mbu ayagala obujulizi abuwe mu kyama, so nga ate ensonga y'omusango guno gwa Dr. Kizza Besigye nsonga nkulu nnyo kubanga allegedly nti yagezaako oba yalina pulaani ejjawo General Museveni mu ngeri y'okumutta nga bagezaako kufuna ebizuka ebisobola okukuba ennyonyi ya Museveni era ne bamwewerera nga bamaze okubeera nga bamukwata mbu obutambi bwe buli era mbu naye agenda kutugibwa omuti baali bagutegeze sayidi z'eggulu eyo. Kakati amawulire era ensonda zigamba nti omu ku bantu ababadde bajja nga batambula ku mutimbagano wonna nga balumba TV stations zonna bavumirira Kyagulanyi era nga ono abadde yeesulubabba nnyo okubeera ng'ayogera ku Kizza Besigye mbu yandibanga ye mujulizi oyo. Kakati mujulizi ki oyo munnange gwe osuubira mujulizi ki oyo? Kakati nga sinaba kubeera nga nkubulira omujulizi oyo Maintenance Palace balina solar systems ez'omulembe. Kati gwe oba onoonya sola lowooza ku linnya Maintenance Palace era nga bano munnange bakoze emirimu egy'amaanyi okuva ku sola esookerwako paka ku ziri sola nti oyagala kuteekayo panels 500 bajja kuziteekayo ekyalo kiramba kyonna kyake amasannyalaze. Balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna babirina. Kakati gwe munnange bw'obanga weetaaga abakugu olina ekizimbe ky'oyagala kubeera nga oyagala funa abantu abakimaintaininga mu byamazzi n'ebyamasannyalaze be ba Maintenance Palace. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa Janyi. Janyi kisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi buuza nti kubo ki erintwala ejjanyi ku kyaki. Bw'otuuka ejjanyi ku kyaki we bali Hillside View Apartments. Wano no transport wa bwereere munnange naddala gwava ku airport wekasa obuukinga nabo nga bo bajja bakunona be ba Hillside View Apartments. Dokita waali wano ku Uganda Atalaagi temufana birwadde ennamba muginsa bengi bawe programu naziteekayo awo era musobola okubeera nga nammwe kennyini nnyini muwuliriza dokita byayogera era ngenda teekayo n'emboozi endala very soon n'ennamba y'essimu kweri kati awo oba ogifunye butereevu naye bw'oba ogyagala yita ku nnamba yange ensembeyo 7 nkuwa ennamba ya dokita. Kakati munnange omanyi bw'oba oyagala abantu baleme kukuteebereza kiba kitegeeza nti ensonga ezimu tozoogerako. Kati waliwo omuntu omu kumpi abadde ayogera ku buli kimu, abadde ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuza ebibuuzo yava atya ewaka mukyala we yakola atya ng'era agamba nti Bobi Wine akolera Museveni mbu eyo pulaani yaabwe ng'era we babibungeesa wonna wonna nti oyo kakati ennaku zino bagamba nti yafulumya eggwanga yafulumya atya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo naye tujja kuba tubitunuulira ebyo. Kakati omuntu ono tubadde tumulaba nga abadde nga ku ludda luvuganya
naye najja nga Yesu lubabba PF teyayingirayo Nuupu teyagenda n'asigala awo erokoka kana nga Zembu yeesimbyewo nga independent kuba president era nga ono si mulala ye Mugaati gwa Bata Munyagwa. Kati ensonda zigamba nti Munyagwa ye mujulizi oyo atayagala kulabika mu kamera so nga ate bw'aba alina obujulizi yalivuddeyo n'ayogera naye olw'okuba munnange nti yali akasente alumirize Dr. Kizza Besigye naye ate nga engeri gy'amulumirizaamu ayagala asigaze credibility mu bantu ng'asuubira okuba nti naye kennyini kyagenda okukola kikyamu alina kukikola mu nkukutu kati waliwo abajulizi abatayagala kulabika mu kamera so nga ate n'ensonga nkulu twagala kulaba obujulizi ki era babuwa batya kiba kitegeeza nti kakati obwa batayagala kulabika mu kamera kati tunaakakasa tutya nti obujulizi bwatuwadde bwebu kuba naffe twagala twewulirireko sakira ti waba akoze ensobi wabeewo akafansonyi okusinga okubeera eyo ng'obujulizi bwawa ne babukkiririzaawo naye nga ffe tetufunye judgment nga ffe abantu kuba naffe tulina kooti eyaffe ng'abantu naye mbu omusajja oyo mbu y'ensonga lwaki olaba mbu tagendangako luziira kulaba ku Dr. Kizza Besigye tamwogerako kwegamba yefuula okuba nti tabiriimu naye kigambibwa okuba nti ye muntu n'abalala bwe bali naye nga Mugaati gwa Bata y'omu ku balumiriza kubanga kati ye Mugaati gwa Bata omulaba nti tayagalira ddala Kyagulanyi era yagamba nti oyo Kyagulanyi tulina okukola kyonna ekisoboka tumusangulewo Nuupu tulina okugiggyawo era kaweefube yonna alukibwa okuggyawo Nuupu ne Munyagwa mwali kakati nga bwe kiri nti munnange ssente zaafuuka akasente ate Munyagwa baamuwujja akalulu mujjukira 2021 Kazibe Bashir yadde naye yatusala kati aludde nga apangapanga obulamu apangapanga obulamu yaliko chairman wa Kosase naye nteri ripooti gye twalaba eri awo kwegamba nga bw'olaba Ssenyonyi bw'akoze tewaliwo kubanga jjukira nti n'empuga kennyini yasooka kusirika n'asirikira ddala Ssenyonyi ye muntu eyatandikirawo ng'agenze mu Kosase n'empuga yali leader of opposition naye yasooka kusirika okiraba kati okusirika okwo kulaga nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso waliwo okulya kakati ono musajja mukulu nze byemumanyiiko ku personal level waliwo ettaka lye bali batunda sayidi z'eno n'akuwadde eyo naye be yadiiringa nabo bagamba omusajja oli gwe muzibu ku ssente era banne yabalumirayo yabaluma muyaayeyaye kale kwegamba okwagala ennyo essente naye ate Munyagwa nfaananiramu ono omusajja majembere oba baaluganda naye kati omuntu asomye bw'atuuka okubeera nti kati akozesebwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo n'otuuka okulumiriza omuntu nga naye kennyini by'olumiriza otyo okubeera ng'olabika mu kamera kintu kyeraliikiriza naye nga ensonda zo zigamba nti omusajja oyo Mugaati gwa Bata mbu yagezaako okubeera nga alumiriza era nti ye mujulizi ow'ekyamu n'abalala tuneeyongera okubimanya anti ffe batuyita bampulira kakubye naye nga Dr. Kizza Besigye ye yagambye nti oba si kyekyo tajja kudda mu kkooti olw'ensonga nti balooya be tiimu ye emugezako mu defendinga bagiyisa bubi byesaba tebabijuwa so nga ate Wangade yatugamba nti bano be bawanvuyiza nnyo omusango gwa Dr. Kizza Besigye kubanga mbu buli kaseera ttiimu ye ey'abalooyi eteekayo applications eziwerako kati bayina n'okugamba nti era ekikeereesezza kuba batedde application nti bonna ba witnesses balina okulabika physically so si byakudda eri mu curtain ng'ate olumiriza omuntu ku kintu ekiri very sensitive bwekiba nti mwamukwata ne mumuleeta ye waali talina chance yeekweka kati waki omujulizi talabika lwaki tunuulira omuntu mu maaso omulumiriza akakase nti gundi gwanumiriza okakasa osanga naye anaabako ebibuuzo byakubuuza kale munnange tusinkane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo akuume